Kansooka kulamusaako muganda wange wenna gy'oli okwetooloola ensi yonna. Gye ndi nnyo mu mikwesese nga bulijjo, mpola mpola. Bagamba akwata empola atuuka wala. Ate bagamba nti embeera bw'ekaluba abakalu bo bokka be basigala bagenda. Kati Uganda at large mu kiseera eky'okusoomoozebwa tukyagenda mu maaso mpola mpola. Teweerabira Haji Haruna omusomi w'edduwa. We tulinawo ensangi zino musange Buluma wali Jinja Road era mukubireko ku ssimu ezo awo okuli Haji Haruna omusomi w'edduwa. Ku bizibu byo ebyenjawulo byonna ajja kukwasaganya. Uganda at large nga bulijjo nga bwe nkutegeezezza muganda wange tukyagenda mu maaso. Ebintu bya Kabaka bino nze nga Uganda at large ntera kubigenda mpola mpola. Ntera kubigenda mpola mpola. Emboozi ze nasooka okukola nga Kabaka tutandika okubeera nga tubanja Kabaka aliwa ne mu bulwadde yonna gye tubadde ababadde bampuliriza mubadde mumpuliriza era nga ntera okubagamba nti twali badde tugenda mpola mpola kubanga oba oli awo kituufu kubanja Kabaka kituufu era Kabaka gyali naye yali badde yeesunako nti yes kitegeeza nti Obuganda ddala Obwakabaka oba oli awo abantu babuli ebiraddala mu kifaananyi eky'amaanyi. Naye bwe tudda ewa Charles Peter Mayiga nga Katikkiro wa Buganda wuuno atutegeeza nti Kabaka yamukubidde essimu n'amugamba nti ali disappointed nnyo. Kabaka ali disappointed nnyo. Abantu okubeera nga babanja Kabaka ali luddawa nti Kabaka ali disappointed era nti yabuweereza obubaka okuva e Namibia. Munnange bwe ntyo nga bwe nkulambululidde awo Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bw'atyo yabuweereza obubaka nti obubaka buno Mayiga yatubuulira byonna. Mayiga yatubuulira byonna kubanga kati byonna mwe biyita nti Kabaka munnange bwennyamivu nnyo ali disappointed eri abantu okubeera nti nno bwe batyo baddidde obulwadde bwe oba embeera ey'obulwadde ne batandika okubeera nga bagisaagiramu. Kaakati munnange naku lwa Sande gyetukubye emabega eno akawungeezi Mayiga atugamba nti Kabaka bw'atyo ng'akwata olukoma lw'essimu ng'awuluwulugumya akubira Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Era mu lukomo lw'essimu olwo tebyabadde birungi okusinziira ku njogera gye yabadde ayogera naye era nga mwennyamivu nnyo olw'abantu okubeera nti obulwadde bwe babutaddemu ebyobufuzi. Naye nga sinaba kubeera nga ngenda ewala gwe bw'owulira ebigambo ebyo kasaba biteekamu ebyobufuzi politicized. Kitegeeza nti era obubaka bubaako gye bulaga kyova olaba nga ntera okubagamba nti ebimu ku bintu bino nti oba oli awo byetaaga okubeera nti bisibwako kati nga bwe tunaakola sets abaasoma sets ne tukuŋŋaanya guruupu eno n'eri 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 ntumanyi kati eno guruupu twagiteeka mu seeti eno n'eno 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 wabula kati tulinawo guruupu endala gye tulina okuba nga tufaako ennyo. Oba otegedde kye nkugamba kwegamba nekambireke kuba bwe naayogera bwe nti muyinza okunfuna obubi. Naye Mayiga obubaka buno bw'atyo muganda wange yabutubuulidde ku lunaku lwa Mande ku makya bwe yabadde munnange ng'ali mu kusoma babadde bali mu kusoma budget eya Buganda Kingdom wali Emmengo n'agamba nti musanyufu nnyo okutegeeza Obuganda nti Ssaabasajja gyali nnyo alamula Obuganda era n'atukakasa lwali lunaku lwa Mande kati ng'atubuulira ku makya kati ebyabaddewo ku Sande ng'atugamba nti ssaawa zabadde 12 ez'akawungeezi
n'ayogerako ne Kabaka ku lukomo lw'essimu era Kabaka n'amwebaza ne yeebaza abantu bonna mbu abatakkiriza kubeera nga bawudiisibwa abantu abali unfair unscrupulous characters nti bano bannakigwanyizi kwegamba abaagala okukozesa embeera ey'obulwadde bwe nga akajji akukubeera nga baggusa ebigendererwa byabwe eby'obufuzi. Kakati Mayiga agamba nti waliwo abantu abalowooza nti basobola okukozesa embeera eriwo bulwadde bwa Kabaka batuukirize ebigendererwa byabwe, nti olwo bano mu ekyo baagala okukozesa embeera eno nti bateekewo oba bakume mu bantu omuliro okwekalakaasa mu Buganda, nti batuuke gye bakola ki, gye balaga, batuuke gye balaga. Njagala muwulirize bulungi nnyo ebigambo bino. Nnyinza obutayagala kulambulula nnyo kuweekeza mpoozi nnyingi kubanga ebiseera ebisinga obungi ensonga ezikwata ku Buganda abantu batera okufuna obubi, batera okufuna obubi kubanga ebiseera ebimu nti oba oli awo mwe kimumanyi ng'ekituufu ate si kyekituufu okitegeera, naye saagala kulambulula, saagala kulambulula. Kakati Mayiga yabadde omunyiikaavu ennyo era nga bena bategeeza mu mboozi zange ziri nga tukyabanja Kabaka yazze ne bamukwata ne bamuwamba ku kisaawe, ne mbagamba nti kiseera kajja tutuuka Mayiga abuukule. Kakati muganda wange essaawa eno ng'abuukula era nga akyomera abantu bayita bannabyabufuzi abali mu bifo by'ebyobufuzi n'abalala mu Bwakabaka bwa Buganda nti ababadde nga bamubanja Kabaka aliwa, Kabaka aliwa. Munnange bw'atyo Mayiga atutegeeza nti abantu ng'abo tebalinawo bigendererwa birungi era Obwakabaka bwa Buganda era balina okubeera nga beewalibwa. Kyebayita ekisooka nze nga Uganda Talagi kyebayita okusaagira mu bulwadde kyekiriwa kubanga twalaba mu biseera biri Mayiga byayogerako era abyogeddeko Kabaka nga mulwadde nga n'amalusu agamira lwampaka abantu balina okubeera nga beeraliikirira nnyo n'enzisa gy'assaamu naye nga bamuvuga ne bamutwala paka Kenya mu mmotoka. Kati abantu balina okubeera nga beebuuza kiki ekiriwo, naye Mayiga nga tayogera abantu bamala kubuuza Kabaka abadde ki, bannange kiki. Museveni yamala kugamba Museveni yataasa nti olwo Mayiga Kabaka okusobola okubeera ng'atwalibwa e Germany okujjanjibwa Museveni yakola ki, yataasa. Kati nga Baganda baagala okwemalira ensonga zaabwe bagamba kijja kitya, kiki, obulwadde bwa Kabaka bwakyama. Kakati awo nze nyinza okubuuza ekibuuzo nti ani aba asaagira mu bulwadde bwani? Singa otuuka ewaka n'osanga omwana ng'alina ekizimba kiri awo kyonna kyengedde kitaka kunyiga naye nga tebakinyiga, wabula bakwata cupa bwe bayisaako bwe bati bwakaaba naye nga kirimu amasira getaka kunyiga naye nga bo bayisaako cupa oba empisa ezimbi, kiba kitegeeza nti bano babanga abatemu. Kuba Germany bwe bayaliwo ate lwaki bali bamutwala e Kenya wano ate ng'olwedde. Kakati Mayiga agamba nti abantu bwe balaba Kabaka ng'ali wano bwe batyo nga bamulagira okubeera ng'amutwala ajjanjabibwe. Mayiga kyalabanga ekibi nti abantu balaba Kabaka wano bamugamba twala Kabaka wakufa ajjanjabibwe, nti bw'agenda okujjanjabibwa ate nga bamugamba mukomyewo Kabaka waffe mukomyewo. Kakati awo agamba nti buli lunaku baba bajja n'ekintu ekipya, kitegeeza baba balina ebigendererwa eby'ebyobufuzi. Naye Mayiga yakozesa ekigambo obwerufu, kigambo kya Mayiga obwerufu. Mukimanyi bulungi ekigambo ekyo Mayiga yakigamba obwerufu nga yakola ki, yakyogera. Abaganda
nabo baagala bwerufu okumanya kiki ekigenda mu maaso, baagala bwerufu. Naye ate lwaki olinda bamale kubuuza, kubanga gwe eddoboozi, lwaki olinda bamale kubuuza? Bo olende bamaze okusensinga. Kabaka tali bulungi. Kati gwe nga ow'obwerufu mu njogerayo wali badde oviirayo awo nga bwe wagambye empumbu, era wali badde oviirayo bannaye kabaka afunyeemu obuzibu, mulwadde mumuteeke mu ssaala, naye katugezeeko kyonna. Era Abaganda bali badde bakimanya ate Mayiga ali mu kukola kyonna ekisoboka. Kabaka tagenda kusobola kubeera ku mikolo mingi nnyo olw'obulwadde, mukimanyi bulungi nnyo, era tusuubira okuba nti ajja kuba agenda okujjanjabibwa ebweru emirundi egiwererako ddala. Ne Kabaka n'ayogerako eri abantu nga bw'asobodde omukubira essimu, n'ayogerako eri abantu. Oba si kyekyo n'olukiiko lw'abataka, abataka bonna ne bamusisinkana mu lubiri lwe, n'ayogerako nabo. Abataka bonna ne bagenda ne bagamba abazzukulu baabwe nti bannange empologoma twayogerako nayo, naye tumusabire era temwewuunya kuba nti temumulaba, naye gy'ali sisuubira nti wali baddewo abantu ababanja kabaka, sisuubira. Kati we bali badde obwerufu bwe ndowooza, naye ebirala bingi nnyo biri wansi awo. Muganda wange nze nga Uganda atalaagi basaagala kubyogera nnyo, naye kakati Mayiga agamba nti waliwo olunaku lwe bamulangirira nti mufu, ate olunaku olwo ne baddemu ne bamulaba nga ne Pulezidenti Uhuru Kenyatta. Mujjukira abantu baatuuka okubeera nga beebuuza ddala ono ye Kabaka Mutebi nga ate afaanana bulala, nga tetumutegeerayo ono. Lwaki mulinda Abaganda babeere surprised? Kabaka bamumanyire mu kifaananyi kirala, ate kakati agenda okuvayo yenna ng'ayebye mu misinde egimu wano egya Kabaka birthday run. Mwawulira abo mukyala yalaba ku Kabaka n'akuba emiranga, waawe maama waawe tufudde. Kakati Mayiga agamba nti abantu bano bali shameless, tebalina nsonyi. Nti oyinza okubeera nga oba oli awo olowooza bayinza okwetonda. Tebali badde betunda mu kiseera ekyo nga bamaze okulaba Kabaka bagamba afudde, ate bamulabe ne Uhuru Kenyatta, naye tebakikola. Agamba nti kakati essaawa eno bagamba nti Kabaka ali mu buwambe, era nga Mayiga yeebuuza nti balowooza nti Kabaka alinga ka street kid, buno obwana obubeera ku nguudo obusobola okubeera nga bukwatibwa KCCA nga KCCA ez'olubuzi nga kessaawa yonna. Mayiga yeebuuza, naye ate nange ejjukira abamanyi ebyaliwo. Kabaka Mwanga yafiira mu buwaŋŋanguzi, mukimanyi, ebunyuli wa Kabalega, era baatuuka okumusikisa Daudi Chwa ow'omwaka ogumu nga mulamu, bakimanyi ali wa Kabalega. Era bwe yakomawo bw'atyo yagamba tagenda kubeera nti ate asika omugwana omwana omuto, n'abakubi bakkaanyako ne Kapiteni Lugadi n'addayo ewa Kabalega, era gye yafiira. Era mu biseera ebyo waliwo Katikkiro Kaggwa naye yaliwo ngera Mayiga bwakola ki bwaliwo. Kakati Ssekawuka kaali kakulumyeko, bw'okalaba okola ki? Bw'okalaba okadduka. Ebyo byali bibaddewo okwo, kubanga sisuubira kuba nti ne Kabaka Mwanga nti kino kyayogerako ekyokubeera nti street kid, nti Kabaka bamulama nga street kid, nti KCCA esobola omuzingako essaawa yonna. Mwanga bamuzingako era yafiira mu buwaŋŋanguzi. Teebereza baatuuka n'okuteekako Kabaka omulala ow'omwaka ogumu nga ne kitaawe gyali. Sijja kugamba nti ono, kubanga bagamba nti omwana ow'omwaka ogumu takola ki, omwana ataneetuuka taswasikira muntu, naye kyaliwo. Era nze neebuuza, nsagira nkyakyebuuza nti lwaki bali bapapirira nti ddala yali amuzaala, oba kubanga waliwo abalangira abalala mu mbiri endala, waliwo abalangira abalala naye tebakola ki, tebabaleeta kubeera nga babatuuza ku ki, ku Namulondo, baafuna n'omwaka ogumu. Kyokka tejjukira era nti
Kabaka Mwanga era yalina omukyala era yali waali ng'oli ali mu ggwanga nguse ng'ono waali wano. Kakati ebyo byonna muganda wange byali bibaddewo okwo. Naye lwakuba nti ku mulundi guno era nga tuliise ekya Kabaka Mwanga, Ssekabaka Mwanga nga tukiriise ebbali, katugambe nti bino byonna ebiriwo ngera bwe nabagamba, ng'era bwe kiba nti kituufu nti Ssaabasajja yakubidde Katikkiro essimu Charles Peter Mayiga n'alaga obutali bumativu, tuddeyo ku kiki ne bagamba nti kiba kitegeeza nti teri kigenda mu maaso naye kyatakola kyo kyatamanyi oba abantu be kyebatamanyi. Naye Mayiga ye atugamba nti Kabaka agenda kukuma wano mu ggwanga, nti badokitaazi be ab'omu Germany bwe banaabanga bakakasizza nti ddala asaanye okubeera ng'akomawo era addemu akwasaganye emirimu gye. Naye nga kinyinza okubalekera kwegamba nze nkyalina ebibuuzo era abantu bano bye beebuuza, lwaki Kabaka nti abataka tabasisinkana tetumanyi lwaki tasaanye kubasisinkana. Tulaba nti oba oliawo abantu be yali badde kwegamba asisinkana abaali badde bamulinako akisesi tebamulinako akisesi, abambejja n'abalangira nabo bakomplaininga n'ebintu ebirala bingi nnyo ebigenda mu maaso. Kati omuntu yeebuuza kiki ekiri awo nti Kabaka ye bw'atuula mu lubiri lwe tamiisinga oba obuvunaanyizibwa bwe nti katugezi tebulimu kusisinkana abantu abo oba kwogerezeganya n'abantu balala, kubanga twalaba wano ng'ava mu lubiri ebbanda n'asanga abantu abaali mu luguudo n'avaamu n'ayogera nabo. Naye ate abantu bangi nnyo ab'enkizo oba oli abaali yagadde okwogera ne Kabaka nga tebalina access, nga bo bagamba tebamuteekako olukomera akuumwa amagye n'ebirala byonna. Kakati abo bo ne babeera abakyamu, kyekyebuuzibwa ebyo munnange ntera okubagamba nti okwekizoneratinga omuntu oba okumuggyako omusango gamba nti ye talinawo bulemu, ekyo nze nyinza okubagamba nti kiyinza okuba nga wano buli omu ezitu bulemu kaŋŋambe bwentu kubanga saagala kwogera bingi nnyo.